munnange Walutta eyatanula emboozi ye yacamula abagenda okulya ebigagu ne wabulawo alumba empoloogerwa. Bwe yalojja Mukonzi eyagoba Nalubongo mu biro bya Mutaliza Mutindangezi, mutabani wa Girikanda Muwonda Myoyo ne mutabani we Teretebwa Naggwadda. Laba nabo ne banyeenya amajoba ne batuuka okugenda e Bulundambogo nga beewuunya ekyagwawo mu biro ebyo. Okugalaata okwo yeneeba entabiro y'okunigga mu kanyomero kaabyo. Ntegeeza byentegese eby'olulimi Oluganda mu budde buno omutambuze mwayawukanya n'ekisalabwe. Musisibo Sajjofule Munnabusiro nze nkedde okubalingizaako nti mutya nno yonna yonna gye muli. Lugaba yeebale okutukolerayo olunaku luno olulala. Wano e Johannesburg ne King's ekire ky'enkuba kyegiriisa. Ekire ky'enkuba kyegiriisa ng'ekigotta entula bw'olaba kiri mu ttaka nga kya mugwagwa. Nange nno nkutte enkanga ya kulunkalu tutandikire awo okupoloota kubanga ababadde batabukidde oluzingo mubeeko engeri gye mulindako akatono ng'omwayi bw'alinda namunwe n'akula. Nange eno n'agwa ku bino ng'omusiisiiruwa bw'agwa ku lumondo w'empale. Naye bataayi amaddu g'ennyama ge gassa emmandwa emasajja konze nti ate bino nange tebindeeteremu engeri ya bwegamba n'alaba nfuuka mu ngeri ya lwabali bazzukulu bannambi okwetoloola emiyagi nti tuloga akafumbe. Kyemuba mukola mwegulireyo kopi muwulire bino byendojja, mwegulireyo kopi muwulire ekinogezi wadde nga Ssebeejagira Buguzi ennamula yeemulemesa. Kyemuba mukola temulinda kaabi kukaabira mu magandaazi naye mwegulireyo kopi gano nammwe mulyoke mugalabe obanga tegabaleetere kutyaba gasekkesa. Kantumireko mutaayi owa Global Investment awo e Durban ku Zumasha House awo e Durban. Omukulu Director Muwonge agamba atya ate agamba atya ajatizayina naawe nkutumiddeko mu ngeri y'enjawulo. Abange wemmala okulya simalirawo byange ze mbaagaliza lyankakyagga eyeefunidde kabwege w'enjakira.